This is Ground Media UG. Tuli wano ku Salama Road wetugenda kubanga tusinzira okukola ebigambo bingi nnyo. Tulina abantu bangi nnyo. Sijja kukosa kiri nti kamera nkaga mu ttaano zitutunuddemu. Tugenda kuwayamuko ensonga nnyingi nnyo. Ground Media weri, Kachumbali weri, Flex Media Official wetuli, BM Focus wetuli, kosa sajja ebigambo ebimu yabigaana yena asigalayo mu Sky Soldier Uganda. Kale yenzo sula flexible ensonga nnyingi nnyo zitugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero ekyabadde e Masaka. Abayimbi b'e Uganda bavudde e Kampala ne bagenda e Masaka okuyimba ewajja Muhoozi. Abantu abasinga bagamba nti abayimbi abo bagenze e Masaka ng'ate tubamanyi nnyo nti bannankyukakyuka oba oli awo tutandike okubaboola. Kitugenda kutandikirako olunaku olwaleero naye nga ensonga nnyingi nnyo ddala. Abakulu benina wano Sky Soldier waali, mukama wange wooli naye nga eky'e Masaka ekyo tukitandike tutya kubanga nalabye Alien Skin of course ye obvious niwagenda nayimbirako Gen MK tuwabaawo nnyo mawulire okubanga ye baamugezaako naye yalegama. Twalabye mwana mulenzi wa Lukaga Shafik oyo nabeera Fikfa Maker yagenze nayimbirako Gen MK e Masaka eyo. Lwaki bannayuganda beetooloola nnyo bagamba nti Fikfa Maker yalidde mu bannankyukakyuka olukwe. Kiri bwe kiti ekisooka ngenda sooka nkittaanye nga bwe kirina obbeera. Omanyi nze kati saawa zino nze ndi ku lusuubi ndi wano kuno Manizland. Kati nina okusalirako ab'ensalo y'eno n'ab'ensalo y'eno naffe abali kuno Manizland ffenna tufune obwenkanya obutuufu nga bwe tulina okufuna. Fikfa Maker yagenze okuyimba ewa Gen MK nga bamuwadde katugeze oba 25 million. 25 million osooka n'omanya Fikfa Maker alina ttiimu yabeera nayo. Osooka ne munenya lwaki yagenze n'agira ssente ezo n'agenda okuyimbira oli nga mmanyi ate awagira ono. Ekyokubiri ne sitamunenya nga ye omuntu entertainer. Entertainer tabeera na side nti agenda kusanyusa beeno basibe bawagizi wanga batamanyi muwagizi we agwa ku side ki oba ku side ki. Wanga teyabagamba nti banaye bawagizi bange ono temuwagira muwagira ono wabula ye nga ye omuntu yawagira Bobby. Kati this side of business ye nga ye abalaba kyangu nnyo ogenda n'akola. Waliwo omulundi omulala agamba, waliwo omuntu omulala omutima omugumu n'agamba nengenda nkole ssente. Wanga buli muntu alina ssente engeri gy'azaagalamu n'engeri gy'azeetaagamu. Obwetaavu oba okuba nga weetaaga ekintu ekyo oba n'obuvunaanyizibwa bw'olina bwe buteekawo embeera ogenda okole omulimu oluusi gugamba abantu gwe bagamba tetwandi gukoze. Tugambe nti Alien Skin Fikfa Maker ali mu bwetaavu bwa ssente. Fikfa Maker yabadde mu bwetaavu bwa ssente ate yadde alina okukola business etya. Yadde akava mu concert naye kati ffe concert tugirabira wano ebbali. Omuntu asumimbi asobola okukola concert n'afuna abantu 7. Naye abantu 7 owa stage yekka bayagala ssente ziri million 5 okudda waggulu. Waliwo ffe babloga buli post gy'olaba bayagisasulidde. Kuba sometimes abantu bagamba nti oba one love oli amutaddeyo. Kati agenda okuva mu show ng'oledde ssente ezo zimaintaininze bulandi. Siga nti kyagifunye wabula show emuyambye okumaintaininga bulandi. Ti Fikfa Maker akyayina abawagizi ti olaba yakoze concert nejjuza ng'ekyo akikoze kumaintaininga bulandi asooka alyoka afunireko bookings endala. Okategedde nti Fikfa Maker ne MK bw'anajja agamba njagala abayimbi abananyimbirako nga ndi e Masaka abanaleeta ku bawagizi. Naye ajja agamba Fikfa Maker yakola concert aleka alina abantu. Ono MK abantu ababadde e Masaka tebabadde babe. Abantu badde bazze kulaba entertainment. Badde bazze kulaba abayimbi. Kati ate tusobola kunenya muyimbi eyabadde azze okusanyusa omuntu we. All in all sigala tunenya MK. Lwaki teyakozesa amaanyi ge bw'aba amanyi alina amaanyi. Lwaki yayagala kukozesa ba artist baffe abalina amaanyi. Soko simbe wakati awo. Ku nsonga ya Fikfa Maker okulya mu struggle olukwe. Ng'ate mu concert ye principal yagenda n'abeerawo nga guest of honor okubugiriza omwana owa ghetto omwana w'ekawempe. Fikfa Maker kye yakoze tekigenda kumwetera obuzibu mu maaso eyo. I think ekintu kimu kye mmanyize ku ba ghetto youth. Ghetto youth ayinza okujja
tugambe nga alina kyagenda okukola naye nasooka n'abuusa boosi we oba abakulira enkambi eyo ekirala sinno FIFA Maker omukulembeze lumu yagamba nti sente temuzigaana musi banereeta statement eyo so kakati bwabeera nga bwebwani yennyini yakyogera ng'ate afunye opportunity fee kuba esooka olina okumanya ani yamuyise alina influence ki mu Uganda oba ne mu industry eyamuyise ateekwa kuba Balamu nga yamukubidde akasimu kuba yabadde omukunzi Balamu mutegesi wa bivulu w'amaanyi so aba ne gigs ez'enjawulo aba n'emirimu tinno kasoogaana obeera ogifiiriddwa ekyokubiri yamuyise ku lwa Muhoozi Muhoozi alina obusobozi obusobola okutta kaliya ya fiiki senga aba asazeewo ekyo kisoboka Muhoozi alina obusobozi obusobola okutta kaliya y'omuyimbi yenna kyotegeeza nti nno for example senga agaana Muhoozi ayinza okugamba saagala kuddamu kulaba show yonna eriko fiiki nekisoboka okubaawo mu ggwanga kitya kankugira ono kyakugambye Muhoozi engeri gyasobola okugira brand y'omuntu yenna Muhoozi kati sooka omanyi nti Muhoozi asobola okuba essimu buli wamu awali n'ateekawo oda ye gy'ayagala FIFA Maker alien skin gravity omutujju oli bwajja nakati flex obadde ng'ompa emirimu bwejja n'okola n'ongamba omanyi Sky Soldier kikyekiri oli buloga ye twagala kutulangira kano akalango bwe kati akakalango nga tekali kusaidia abakyali bange oba nga tekali kusaidia community yange naye nsobola okuba nti nkolagana naawe Flex Media oba okuba nkolagana ne Kachumbali nsobola okukola ekintu because oba mukwano gwange oli olwokuba yakirimu nti lwaki nkikola next time ono agenda kunfunira gig endala etali side yeyo eri awatuufu ajimpe olwokuba nakkirizawo nenkola naye era mu buli mbeera yonna nagezaako nenkola n'ekirala abawagizi baffe bano abawansi abatuwagira bano ebigambo bo buli omu yabirabye bubwe naye abasinga bagamba yadde agenze kukola abasinga era amanyi FIFA Maker yavudde awo nga bamuwadde basooka kumuwako deposit ne bamuwane ng'atuuse tebamuwadde sente zino sente genda miliyoni 2 ogenda ovume Bobi Wine mpaka kuwulira bubi wabula bamugambye tugenda kuwa miliyoni 2 ojje opafominge era yakubye ennyimba ze yagambye Muhoozi oye nabaddeko mu performance z'abayimbi bonna babaddeyo saabe kagamba nti oba Muhoozi oye wabule yazze yenna yadda making sure kuba performance ye n'ennyimba ze za line nga bwe yazikoze eki so ekintu kino nga bwe kiri saga driving yabikitambuliza ku Muhoozi kubanga Muhoozi yabeera ne program ya entertainment naye ng'omukolo gwadde gugwe yadde main chief guest nkikundi yaganye nga ndio twali tumugambye asobola onnyiga mu ngeri y'enjawulo omuyimbi gwe mmanyi yaganye Spice Diana kati oyo kati kati njagala nkugire kati nga bwe nagambye community zaffe za njawulo community bewagizi oba olina oba omuntu alina abawagizi nga ye akuba Kenya Tanzania takubangako wano nga bawagizi bali eyo nina kyali wange muyimbi naye yakubazi Kenya Tanzania Congo ye community ye gyalina naye nga muna Uganda kati ono Spice Diana ye Spice Diana engeri gyalimu nagambye buli muntu alina endowooza ye from down ono yalina endowooza ye y'abantu ba wansi n'agamba ngenda funa miliyoni 3 naye waliwo omuntu wange oli atagenda kukitegeera era ne FIFA Maker alina abantu batagenda kitegeera n'abagenda kitegeera kati Spice washi yaganye yagamba waliwo omuntu wange atagenda kitegeera ate sagala munyiize ye tayagala ajja munnyonnyole waliwo omuntu nga ayagala kutambulira mu straight way in all manner mu buli mbeera yonna eriwo abeere mu straight okugaana okwa Spice kuyinza okubeeramu ebiti nga 4 ekisooka sisuubira nti nno yaganye n'agamba sigenda kugenda yabadde ne reason oba sente obanga waliwo ensonga endala ngero ojja laba nga alina kyakozewo ziyinza obutaba sente n'ekirala ate Spice yalozezzaako ku bukambwe bw'abantu bamuwagira ku bukambwe bw'abawagizi ekibi kikogereza ku ekyo Spice Diana tumanyi nga munankyukakyuka kubanga yavaayo kemabega kaawo n'abako n'abaana ne bakadama bayamba bakadama n'abajebulayo abali mu biyumba tuliga okay Spice waffe so kino ekyokugaana ogenda okuyimba mu bivulu bya Muhoozi tolowooza nti kyayongedde okumuwa ogufo kyabannankyukakyuka n'okumwesiga nga bwe nagambye abawagizi ba mirundi 2 waliwo abawagizi nga naye wa MK naye nga ayagala Spice Diana okufa obufi waliwo oli ngambi waliwo abawagizi nga waliwo abafa abali ku No Man's Land waliwo abawagizi abali ddala nga yo wa musaayi nga gamanze kino kyembeera nakyo
nga wanono wano omuwagizi ayagala brand spice tayagala manyo bagenze wayagala sigala ayagala spice kati spice ye kyeyakoze yayagadde asavinga omutima gwe kyegwagala ye yasavinze mutima gwe kati ye nga y'omuntu yadde takyewulira kugenda kuyimba ewooli manyi wakyo kyokola ng'omulimu togwewulira gwe nga gwe omuntu nga nawe olwo omulimu gwe bakuwa sente n'ogenda n'okola olwo gwe bakuwa ennyingi era nazo n'ogaana nga gwe togwewulira kitya waliwo okubeera nga olwo otuuka ekiseera ng'oli mukaka mu mutima bannaffe abasinga tebakirina okimanyi nti waliwo kyaliwo gotavaamu noga nti ono kyali wange wadde waliwo kino wadde bagenda kumpadiire naye sigenda muvaamu waliwo ensonga gy'otavaako ati spice dana kyeyakoze yasikowalinze nnyo n'okusinga abagenze ne bayimba tokirowoozaako tokirowoozaako nti abayimbi bano okwenyigira mu byobufuzi bagezao okulaba nga babasendasenda bave ku principle ekintu kiri bwe kiti nze kyembasaba abayimbi tensobola basaba bakole bwe bati bamenye nti music business yaabwe nti bo nga bookera mu studio n'okola oluyimba eyo capital gw'olima ye mulimi eyakedde ku makya n'asiga ebijanja naye ayagala kufunamu in the end of the day kati music tumenye nti business abayimbi baffe tubatereeze bamanye nti Bobi Wine kyali waabwe ye president waabwe naye nga bo bagende bakole draft yaabwe kubanga tebasobola kusepaраtinga ne politics in the end of the day olina okusigala ng'olaga side gy'oliko naye ate nga bw'okola kubanga ensi emu gye bihapeningamu ate nawe mw'okolera okategedde okugirako y'ensonga si kibi omuyimbi si kibi okugenda n'akola okugenda n'ayimba kwekukola nti oba okukola kubanga kyemanyi kubamu oyinza okugenda era kyemanyi ne Bobi Wine akitegeera for example Fiki nga bamukubidde essimu n'akubirako Bobi direct namugamba mwana bampadde akasente beekati naye koleki akitegeera ne wabeera tamukubidde ekibi bw'omala okufuna sente zino kyozzaako awo kuba ne mutubonga naawe ojjukira be basinga okukosa beba bafuna sente ne batandika okudaala tuzirina zino bakasalini wabalaba naye abantu tulina abayimbamu nga bahajalu yalya sente ze n'asigala ku bizinensi y'obuala abayimbi abalala bagenda okwokya nga bamuwadde sente engezo kati nga bwe bamuwadde oba miliyoni 2 ate n'agenda kweza 2 ng'ayagala taabe kuleka abakoleremu akayimba abayimbi kyezigenda bagamba side ne side bonna bayuza side zonna ziyuzinga just kumanya nti nze ndi kusaidia eno egenda okuntusa kusina ekyange ekyenjagala naye nga abantu abasinga bonna banange owa sound Ronald Mayinja yali akava ku show yakusaasira ng'ayimbye Museveni ali awo n'agamba biki bizeemu nga imaze okuddamu twakeera ku majanga ku internet yakulembedde ku Twitter nga yakulembedde mu search buli bwogenda wona nga Ronald Mayinja yaliko hashtag ya Ronald Mayinja zitambula White Antono nga bwe Museveni ye ayagala okusembeza abalabe be kati bwe yamusembeza kati n'abeera excited to the extent agenda mukolera akayimba akalala osegeera kati bwe yamukolera akayimba kano nti muzeeyi akalulu natta kino kyonna omanyi lwaki yakitta yalaga nnyo nti agenze ku side eno nnyo naye so yali asoma meetinga namukolera ekyo kirala kasita yamukolera akayimba kiza kyalaga nti ajjawo eno legacy yonna ayagala kale okwetololera kwekyo kyoleese ekya oyogedde ku Ronald Mayinja Ronald Mayinja akoze concert yasinze okusomboola abantu abangi yabagobye n'obagoba ku Serena abantu batandika okugamba ekitegeeza emuko zisinze guno omwaka tubala omwaka anti kati yesinze tulowoozaako nti kati struggle tekyayina maanyi era muntu tasobola kudda neyenyumiza munaga wadde principal tampadde drop sobola okukikuba kati nga bwe nkugambye struggle erimu seasons erimu seri waliwo struggle erimu seri etya waliwo weetuuka nga erimu kinyusi nti kati tuli mu kalulu tuli ku mulamwa guno kitegeeza omuntu gwe balaba yenna ng'ayagala kubageza waliwo omulamwa olulaba nti kituufu naye kati saawa zino Mayinja agenza otegeka soko balona ku yategese ti Women's Day abakyala soko maye ekifo Serena Hotel egenda kujjamu abantu 10,000 kudda wagulu economy y'abantu 10,000 kudda wagulu ndi agenze zikyakala abasinga we batyo abali mu struggle naye nga struggle agiri mu lwakuba nti ye awagira vota ayagala nkyukakyuka naye nga tali nga bana bagamba ze Museveni bwawangula ngenda kuwamba kiri ekizimbe singa abo yengolwedde
ejo bali kati ngaffe baluta fa balina oyagala wamba kizimbe afe tulina ebibuli ffe twagala kubeerako ng'abo abasajja kati waliwo oyo ng'ali bw'abamu baabiwamba abamu baali bavubuka ngaffe waliwo abakozi obukozi otunulira n'ogamba kino ne wangula kitwala zirina ebizimbe byendabwe awo Uganda House bawamba mpambe Uganda House yali Uganda House yo tukyagenda mu maaso naye nga waliwo kino nawe kyolaba n'ogamba nti wano beewo nabo basumagidde bajja kusanga nze nsula waawo naye nga abayimbi baffe kyengenda obagamba ekintu kimu museparatinga ebizinesi zammwe osobola okudraft olaba kyosalawo okuba mu nsi kyoba olaba kamiliyoni buli muntu agamba teyesigika naye buli muntu akolagana naye manyi lwaki abantu yabalaga ekyo ndiye kyali ye yabalaga ekyo omuntu community ekintu kyogiraga kyekutwaliramu kale olesinogera ku kintu ekyo nawudde kamiliyoni yalanze concert ya $10 ku Serena omusajja ono yakola ebyafaayo kubanga y'omu ku bayimbi abasooka okukola 1 million show sigenda gyogerako 1 million show nze naliwo nze kyenalaba sigenda kyogera ayagala miliyoni 10 naija siyadde mu birooto $10 bali bajja kuyingira wonna naliko mu 1 million kyenalaba 38 naye nze naliko mu ya 1 million kyenalaba tuza ngenda kyogerako mu kyama kiri kyali kirala ya $10 yandigirese kamiliyoni waffe tumwagala nnyo asobola gikola yani nyambi ayambe nze agireke oba erinnya lisigaleyo naye wansi asokitwa $10 ekyo asoka agireke kulwokusaba kw'abangi Serena etuuza abantu bameka Serena etuuza abantu 1,600 soko jeko abantu 250 bachalibe ne bana mawulire jaka abantu bisatu abasigaza bachalibe ne bana abasigaza 300 jaka ebisatu bagenda fira mu ticket nga bazibye bachalibe kujira katubale 10 rokka bala 10 nze ndi mu bivulu legendary naye buli muntu yena bamubako bamulyaka abanne no tubale 10 rokka katumubalire 10 ku mitwala 38 abene basobola omubula ebbanga lyayimbide n'emikwano gyalina mu Uganda babula ngayo babula kuyaka kadde babula omuntu ayingirira akakadde ku $10 babeera basatu $10 muganda ngala ate tayagala cash ayagala okuletenga ka 10 nga gwavudde mu banka tayagala manyi waliwo bino omuyimbi yategese spider natege ekivulu nga ku flex pay wali okumomo ogenda nosasula naye ono yagambye ayagala ojje n'ekikumi kyo ng'akiraba mu mpeke nga kiramu ku mulyango kataka kakulizo kokkaako tulina n'abagagga baffe bano ab'amalo nga takwatanga ku $, sente azikwatira muzaawa wano just bagagga bugagga kale nga